bagenda mu byalo ne babirondeyo ne babikuŋŋaanya tibagenda bifunira mirimu ne babiforcinga n'okukyusa eddiini e Kampala tebibeerangamu ne biyitawo buyisi paka Ntebe era obisanga nga bibooleddwa buli omu tayagala byesembereza ze nabiyitamu biri mu bukaya bwabyo byonna byonna white waggulu n'agasikaati nga wawunya n'ekisuwa ebiri ne bigaana okumanya ennaku bakadama mufaaki n'omusajja ono ekizibu ekiri wakati wammwe mwenna mwe n'omukulu ono temwagala mazima omwami ono bye mumugamba bituufu bw'aba alina akasente omwana amutwale ku ssajjale ebyuma abazungu babirina nammwe byabagamba mubiteeke mu nkolera mweddeko bantu mwetwalira mu kiti kye mutali muli ba mukomba bokisi muli banaku mu concentrating mutegeere ennaku yammwe mulekeraawo okumanyira abantu mwe bawe mula abantu mwabavuma abantu mwabetwalira waggulu ennyo naye nga nekyogenda okulya enkya tokimanyi oli mu nnyumba ya mukyala munno mu kifo kye wandi concentrating nze n'osaba Katonda akusomosa embeera eyo ogende ku ddaala eriddako mu bwakadaama mu bw'omukomba bokisi mwoyagalira ebitiibwa n'okumanyiira buli muntu si buli muntu yenna nti ajja kutoletinga obusiru bwammwe n'akamanyiiro omuntu akwagala ajja kugamba ekituufu bakadama mulekeraawo okuvuma abantu mulekeraawo okumanyiira abantu mukimanye nti muli ku step esooka mu bulamu omusajja bwe yabagambye bituufu wagendera bwerere oli ku sponsored visa oli mu maka ga mukyala munno okomba bokisi so concentrate okola bukozi mu bulamu okukyusa embeera fenna tetwali bwe tuti nali njoza toilet n'enkyuka n'embeera gadena paka olwaleero wendi nigwe lwaki oyagala tukuweera amayinja mu nnyumba ya mukyala munno mu bwakadaama mu bwayaaya lwaki mwoyagala tukuyitire ejjeno akamanyiiro kamwako n'akababba byonna bye babavuma ne be bawewemula ensi byonna bye bayeeya mwaba byeyogerako mwe bennyini abeefuula ekitagasa mwe bennyini abeekola obudingodingo mwe bennyini abawemula abantu mu bwakadaama bwammwe musajja ono yalimbye ekimazima ddala Kampala temumuyita mwagala okugenda ebweru wamma nsikwerabira buli lwenjija wano noti 7 noti 6 oba noti 7 jakuba mfuna buterevu akasente ko teekamu nga visa ekuli mu ngalo twetaaga bawala na balenzi myaka 21 paka myaka 39 mugenda kuba mukola ku bisaawe mu ggwanga lya Dubai eggwanga lya Kuwait eggwanga lya bagenda mu byalo ne babirondeyo ne babikuŋŋaanya salary milioni 1.6 n'aba basobola okuforcinga n'okukyusa amahoteri mu ggwanga lya Kuwait salary tebibeerangamu ne biyitawo buyisi mujje mukole interviews ate nga era obisanga nga bibooleddwa buli omu tayagala byesembereza abantu bawere biri mu bukaya bwabyo byonna white waggulu omuntu anakukwata ku mukono mwagala okusinzibwa ennyo bwayaaya mu bwamukomba bokisi okusinga abantu abalala bigaana okumanya ennaku si mu famire zammwe mugende ebweru nemusitama ku bafamire olowooza gwategeera ennyo naye kakati gino emiguunwa gye balondeeyo bye batwala mu Bawarabu ne muvuma abantu si bya bukulembeze ne muwemula abakulembeze ne muwemula buli muntu yenna ne ogamba ono omuntu eyalemererwa n'okuyita ategeerera atya abantu ennyonyi mugirinnya n'efuuka ekitagasa ne muwemula ne mwekola obudingodingo mwetwala ng'abatagasa n'otunuulira omukazi omukadde myaka emeka alina n'abaana alina n'abako n'atandika okugeya n'okuwanika obuziina by'abantu abamu ensi yali emu bino byonna bye babavuma kirabanga tulirika ekimu era mwabagamba oli muddu eyo muli bakazi abakulu abatalina mizi abawemuzi abasiwa abatoletoole abalikira n'ekyabatwala okukola kalinga tukimanya embeera gye kiri mu nange bulamu bwammwe ng'omuntu agende nga talina na right ebeera omuntu akwagala ajja kukugamba n'okutambula passport yako ne bagiwamba ng'oli n'ababalimbalimba wamma oli king mu bwayaaya oli queen mu bwayaaya you're not a queen oli munaku oli masikiini mwana nnyo okuva mu bwayaaya tusobola mu kufena gye twali tuze tukyusa mpola si kweyagalira mu mayumba g'abantu nti ndi maidi Kadama ne mukomba bokisi obeeraawo ng'oli concentrated kw'oyagala obuyinza don't be a fool omuntu atamanyi nanja kyogenda kulya omuntu atalinaako libate baliko ekikyamu bye babagamba ekituufu mwabadde temunnatuuka kukola mukolo kuba ezo keeki z'ebitaano zikyagenda ku buko nze kooti ne kanzu etatuuka muko mbanjiraba naye omuko atanafuna maanyi geegulira kooti na kanzu amaanyi agagula omukazi yagajjewa you people mulekeraawo okwagala engalo n'enduulu concentrate and work mutuuka okukola ekintu nga ddala kibaweesa ekitiibwa si bino ebyakatijjo ate nze nabagamba bantu mmwe buli lwoliraba emisege nga gye giwerekedde gye giri ku mukolo babufumbo bwalema bannatabi n'oduzi babuli musajja yandyako yandekawo manya ogwo omukolo temuli makulu I advise you youth take time kituufu omukolo gw'okwanjula simanyi mbaga na biki gwa buwangwa naye bw'osalawo ne weefumbiza omusajja n'akwebakako nga tasoose kujja mu bakadde bo nkimanyi n'ebirala osobola obigumiikiriza paka nga mweyinze okweweesa ekitiibwa ne muleke kukola mikolo gye swaza abantu mmwe
omuke kanzu ne kooti tebimutuuka. Omuka atasobola kwegulira kanzu na kooti yajeewe sente zigula omukazi. You people mulekerawo okuswaza abantu nezo kechize bitano zimugenda muzunza mu maka g'abantu. Nchimanyi mugenda kunyiga n'ebintu mbikole mkaseera nga mweyinziza. Kyoyagala okungamba nti mwenna bwe mwesonze ne ganga yonna eyatutobo kamera. Mwaje mu nusu bitano ne mugenda mu supermarket ne mugula ezo kechi modulezo. Ezo kechi nazo zitagenda kubuko. Omukobe kooti ne kanzu yabyewozeewa. I tell you, toneyinza kugula mpale oyanjula ogula mukazi. Bavubuka mukole ebintu mbikole mu kaseera kaabyo. Togoberera ntoli z'abakazi simanyi nyanjula. Let's first work. Omukazi anafumba ne bwoba tomwanjudde. God will bless your marriage. Mulekerawo okola ebintu by'enduulu ebyo. Kati kano nako kankabawe. Kati mugenda kunyiga mitima gibazimbe mukechi ogamba otya nti ya bitano olaba ya mmeka. Olaba ya mmeka. Eyo kechi naye basitula. Kechi module eyo naye kujja jova n'otidiga olugendo n'okwata ekisimu kyo. Abula abantu bange ayagala okugenda ebweru wamma nsikwerabira buli lwenjija wano. Noti musanvu nya noti nkaga musanvu 2 oba noti musanvu kaga nya 17 jakuba mfuna buterevu. Akasente ko teeka munga visa ekuli mu ngalo. Twetaaga bawala na balenzi. Myaka 20 paka emyaka 3 mugenda kuba mukola kubisaawe mu ggwanga lya Dubai, eggwanga lya Kuwait, eggwanga lya Qatar nga mukolanga bakirina kubisaawe. Salary milioni 1.6 n'aba basobola okukola ba waitress ne bewoyita ma hotel mu ggwanga lya Kuwait, salary ali milioni 2. Mujje mukole interviews atenga nakasente ko teekamu nga visa osose kugiraga kuba family. Ontegede bulungi bakusuza, bakulisa, bakujjanjaba ne vacation. Abaana bamwe batambula era bawo obujulizi. Kati so mukulikeyo ku mikolo bantu bange naye nga amazima mukole ebintu nga musose kweyinza. Bwe batonatuka kwegulira mpale ofuna otya amaanyi agagula omukazi.